mulyo gwo mugongereyo ddala maaso mpaka tutuka ku battle of the champions ey'abakazi esoose tudde ku eyo y'ensonga enkulu gwe weesale mutogeza n'oba mu middle gamba ndi wa Spice Gadgets ndi weeno. Congratulations Eddie Kenzo, wayambadde bulungi nnyo, you looked flawless. Obadde musajja wa kabi nnyo ku Grammy, naye n'ekyo ky'ofunye kimala ogw'omudaali gumala Kenzo. Nze mutuufu oba kuwangula nandibadde siwangudde naawe kubanga nalemwa otegeera oluyimba, sirutegeera nawe wennyini tolupromotinga, sina wenkulaba oluyimba, kale obadde ogenda wangula Grammy. Naye ng'ekituufu kiri nti nze nga Ichuli mbadde siwangudde naawe nga buno obuyimba bw'ozikuba bepwa sirabye bw'opapulayizinga Grammy. Omusajja oli Matt B ndaba ya promotinga yekkaata abaana abantu 12, sirabangayo American artist atamanyiddwa nga Matt B. I swear I've never seen any artist in an American atamanyiddwa nga Matt B ngoberera platforms atayagala ebifaananyi. Kenzo, you looked good. Designer wo mwagadde nnyo, akakanzu ka half kanyumidde ak'Abaganda ne kana akagoyi koyambadde aka flag. You looked flawless. Olabise bulungi nnyo. Thank you for representing us on a big level. Naye next time oluyimba olwo olupopularizinganga nnyo ne tulwongerayo Kenzo. Bannayuganda tebamanyi luyimba lubadde luwangula. Nawe wennyini ne bakupangisa toluyimba. Suya kongo oluyimba lwa Gimme Love ge mazima. Siwulirangako oluyimba olwo nga Kenzo aluyimba awantu wonna. I've not heard the song in any radio station. I've not heard a song in any countdown. I don't know how many Ugandans are like me. Obadde owangula mu butuufu naye nga tulaba owangula buwanguzi naye nga tetumanyi ky'owangula. Siwulirangayo muntu amanyi luyimba lwe bayita Gimme Love. Nze sirumanyi. Siruwulirangako ku countdown kebe ya Galaxy, Capital FM, twandigambye Sanyu ne Capital bazanye ez'oluzungu. Naye siruwulirangako ku countdown. Mu luyimba Gimme Love mwaluwulirako. Gimme Love, gimme love, gimme love, gimme love. Nga lukomaawo. Sina kintu kyemmanyi ne Kenzo tayimba luyimba olwo. Kenzo, why don't you popularize the song elwali ku Grammy? Ennyimba zonna oziyimba toliyimba ku Gimme Love. Award. Nimulodi wano yabuuziza DJ Lito gye yajja award. Nimulodi n'agamba tawuliranga ku DJ Lito. Abantu bagwanga kibuno ne bawangula. Nze DJ Lito namuwulirako mu luyimba lwa Bebekulu lwa TikTok oba n'olwa Sheebah. Naye siwulya Nimulodi yagaye bannaye DJ Lito yaani nga Nimulodi tawuliranga ku DJ Lito yagamba yamulaba lumu ku Lido Beach ate nga bya DJ nga nonsense. DJ Lito yakomyewo ayina awadi ya Afirima ye DJ asinga mu Afirika. Ebintu bya awadi bino byakyankalanamu nga wolaba ebya Miss Uganda, Miss Universe, Nagambo Olivia Nakakande, a woman from Brazil in Miss Grand eyawangula yateekamu $25,000 ejja $. Nabulira Olivia Nakakande ne mugamba ogenda tukiikirira oli wakabi naye okuwangula kigenda bakizibu ko zino competition za sente. Miss Grand mu competition Olivia Nakakande mwe yali yateekamu $25,000 ejja $. Do you really expect to win? Kati Nimulodi oyagala ove ku Galaxy ogenda ofuna Afirima ba DJ Lito simuwulirangako DJ Lito. Congratulations neka ne Kenzo oluyimba lwo bannayuganda wallahi tebalumanyi. This is the first time omuntu okubeera nga oli nominated ku Grammy Award nga population tebiriiko. Population obadde eri ku bya Sheebah na Spice. I swear Bannayuganda babadde ku bya Sheebah na Spice kubanga oluyimba wewe wangula ku City Alos a country yonna yali naawe. Naye wano tetwasobodde kuba naawe kubanga tetutegeera luyimba tetuluwulirangako.
nawe wennyini toluyimba waluyimba Dickens nti oluyimba Gemeravu Kenzo lwa performance nziraamu ng'obadde oluwulira kale alumanyi weeteekewo nti nze ndumanyi liri kale nga we tumanyi ennyimba za wano tuzannyisa obudde gwanga mujje Sheebah Olaxes muli mutya oluyimba lwa mululuwa olaba obutazimba studio ne muzimba simanyi jimu we muddukira munadduka mpaka ku myaka emeka ewo butraining bugwa ne bobukabuka mu bbanga. Age is age. When you come off age ne bodduka zenziruka, yes, you maintain a good body, then you still be of age. Where is the music? Hey, balige yankona tetutidde muntu yenna twayiyeewodde omubiri Team Spice nalo simolo wange tate yasuubiza ddanso mukube ngumi ze nali manyi nti Spice mukambe watyo. Team Spice all the way, no backing down, no retreat, no surrender. Ndowooza mwalabe twabalaze ekibuli, we deleted all your photos twaziganye genda eri muomya genda tulina fuwelinga olutalo mpaka omuntu wakuba munno oluyi enanga atuyite bwe tutyo we tuli. That's the business, you know. Admiti ali luwero wali akuyambanga okaze entamu oyuza amasuuka tovanga mu ttondo lyatuzi lyonna gende wagimiti eruwero. Yes sir, aba funeral services bakuyita bagamba twala yakasente bakutegekera okufaako nga kwa bay. Hampam Villas bali wali, Hampam Villas bali luddawa, bali ku Arkwright bakuyita zimbe nabo ate nga still Kombaka Constructions fe tukola amayumba agakabi. Blog Association ab'embalala ba blogger muli mutya mugamba kimunonga mbatumirako ino nzija embalala anytime tusisinkane tumanyigane babloga tubenga tuli ba munsi yonna kino kyenayagala ab'embalala abeistani n'abalala mwekolemu obulala as president nja kujjamba kyalire mbalage ekibiina nga we kitambula loud and clear. Kimansulo ku mimwa yiti yammwe tugirina naye nga balige yankoona hiti akaana kannyonnyodde mbusinga oba osinga weewaana oba weewaana bannange Spice alina obugambo obukoona bwe yakoonye ba Sheebah Olaxes emitima kagibalume gyosirukomwa Sheebah Olaxes kakibalume twabavuddeko mubadde mutweteekako mutemwagala kuva ku topu mwefuulafuula abakwano baffe kumbe muli bankwe kati yessaawa mutuveeko gyose lukola bwe kiri gyoze bwe kiri. Team Spice yes Edikenzo nkubuuzizaako nnyo. Barcelona tuli 8 points clear, Arsenal byatabuse ate ne Man City ne bitabuka naye nga yo Manchester is closing in naye nga ffe aba Barcelona 8 points clear for table fe tulidinze Madrid tugitinga point munane ekyo kibayita okukulembera naye point 2 point 3 point emusaawa yonna abakuyunga baagala nnyo mbaagalira ddala bampita Ichuli alone nkedde kuyomba kuba ku mutima siri musanyufu bantu banditidde wani ningamba Ichuli ndi musajja mulungi ndabanga ebintu bingi nnyo byemukola byenneegomba byemuyina nendabanga muyina obudde nenzijukira nga ndi muto nenzijukira ebintu bingi nga maama naye ate nemugattako okunnumya awali omulema lwaki mufunyirawo engalo mubawe muza tamanyi nti mulema ne banduulira ne bankola ki nesigala nga nze Ichuli wammwe ne lwaki abantu balina emitima weegiti bwe tuba ab'emitima emibi nti abasirikale tuli bakambwe omuntu n'omubeererawo n'omukolera ki naye ate nga waddeyo ebbali mwana akwogerera bwogerezi mafuukuule lwaki onjogerera amafuukuule
Tinabubi yazimba ku muti omuwanvu tenkuba yatonya tinabubi yagwa kive Bulaya abatawanya bali e Bulaya bayiya copy and paste bannange sibagana nga kokola kive mitoma kive mbale ne kive Bulaya mumwesonyiwe ngenda leta yino nebirala munakomawa munanjozaamu munakomawa kyenkola kyebakopa kyeneretera kyebabuukira ate bawozambu be bato ku mulembe guno ebyomukadde mubyagazaaki lwaki temukola ebyammwe abalala ne balippira mulowooza mmwe baani ne mwoza mu bye nakoze ne mukolawo pulogulaamu simanyi mukwano nkukkiriza nze ekyuli sikugaana kubanga it is all in packaging twogera ebintu byebimu byenjogedde Mesaya agenda byogera school fees temukwata baana temukiika bannammwe penga abyogere lumbu yabyogere kayanja abyogere Kenya media abyogere Nasifa abyogere the difference is in packaging bifuluma bitya tuli factories za njawulo mu kamwa efulumye eti eyo nefulumye eti eyoli nesikiriko nti atogamba amugalewe eyoli efulumye nnyo ffe tuli bakagawandagaza amachi Papo Party Dubai naku 3, 3rd, 4th, 5th wininwaji ye highlight wa party DJ Masi Pro VJ Masi Pro Music Prince kuliko DJ Roger 5 star 7 star simanyi Sierra 7 kuliko Daga Fashion Monster kuliko Ichuli the drug the raw material Cash Crop Jupiter loud and clear omuntu n'omugamba sebokola kive kalangalo naagaana oli n'omugamba kola kive emitoma naagaana era ng'omuyabo mwanguyidde kola kive lukunjiri naagaana ate natandika okukopa mu kive Bulaya tokopa Ichule de Cash Crop Volongo tonkutumiddeko nnyo w'ekitiibwa omukulu Jacob Omutuuze Keiz Official Pretty Sophie my artist nentumira ku Tiana Banks mu Israel nentumira ku babloga bannange betukola omulimu gwe gumu ne wetukayana n'ate tukkaanya at one point ayeekolera nkubuuzaako oli otya munnange oli otya lumbuye gyebaleko tuvuganya naye kati omala bakulembera omutima negunzikakkana naye ne lumbuye nkwagala oli otya Jose the blogger oli otya Nasifu TV Gagamelo TV muli mutya Gagamelo boss muli mutya yes muli mutya 10 out of 10 tumaliriza. Until we meet again tomorrow next time, me love you so much. Continuing to spread love. 2023 chendiko nyimirira ku mazima n'abantu ba bulijjo ebyokutunda omutwe ng'abasiru nabivaamu sikyali kidoli nti otwekawo n'owalukamu nina okwogera ensonga nga weeri abampalana bagenda kweyongera naye temukifaako we banansingira amaanyi we naaviirako naye for now it's Julia alone. Ladies and gentlemen, it's always nice to meet